Muhoozi akawangamudde bw'alumiriza eggwanga erya Amerika okupepeya wamu n'okubikkirira aba Al-Shabaab ne Al-Qaeda nti bayita eri emabbali ne bateesa nabo ate ero ne beefuula munnange abatalina kye bamanyi ne beefuula ababalwanyisa. Kati bw'atyo munnange ategeeza nga bagenda okutegeeza General Museveni amagye ga UPDF gaveeyo e Somalia. Ate munnange eggwanga ery'Abongereza litaddewo omukisa Bannayuganda abaagala okuyingira amagye ag'Abongereza babawadde omukisa ebisaanyizo byonna munnange wano leero okulonda olunaku bamaze okubeera nga balututegeeza 226 olunaku olw'okulonda muganda wange bamaze okubeera nga balututegeeza. Ate munnange mu lutalo lw'empitanze olw'okwenegera akasente tugenda mu 2026 season ya kwenogera akasente era ebibuuzo bingi nnyo ku bibiina by'ebifuzi ebimeruka. Kakati omu ku abo abanatera okubeera nga balunkinga ekibiina epya ye Mugaati gwa Bata Munyagwa bw'ati munnange atutegeezezza lwaki yagaana okubeera nga ayingira ekibiina kya Besigye ekipya ekya PFF, lwaki yayagala lutalo na Bobi Wine ate Besigye ayagala byakuteesa ye tateesa, ayagala mbu lutalo na Bobi Wine butereevu anti bwe wali akasente awo. Kakati munnange security ku kitebe kya NUP eri gguluggulu, tomala munnange gasalimbirayo, togiye akasimu k'okwata ebifaananyi muganda wange. Kakati munnange traffic gwe bw'oba olina emmotoka nga mmotoka yo kakati olwo n'omala gajaaziko omuntu n'agikozesa akabenje muganda wange oyinza okwesanga nga ate usasudde omusimbi omuyitirivu ennyo. Kitegeeza nti okwazika emmotoka munnange ku digital number plates zino ze baleese ojja genda okwesanga munne nga tekisoboka ng'era bwe kiri munnange ebweru wa Uganda nsi z'e Bulaaya n'ewalala nti omuntu okwazika emmotoka ye si kyangu. Kakati munnange ensonga z'Kaweesi, okutibwa kwa Kaweesi, okubwa kw'amasasi, Katumba Wamala, Kasinje, information yonna ekwatagana n'ebyo yagikubamu ebituli era alina ensonga ze. Kale munnange tugenda kuba tutambula bwe tutyo mpola mpola wano ku Uganda At Large nga bulijjo mu mikwesese nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza yeebale ku gyonna gy'otuusaako engalo teweerabira nti aba maintenance palace gye bali nnyo bano balina solar systems ez'omulembe bakubireko. Bw'oba oyagala solar systems, oyagala eby'amazzi byonna, oyagala n'ebyamasannyalaze byonna be ba maintenance palace. Ate Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Jani ku Ntebe Road tuuka Enamulanda Kitende Kajjansi buuza ejjani ku kyaki we wali Hillside View Apartments ku miwendo emitono osobola opangisa olunaku, wiiki, omwezi oba munnange emyezi beba Hillside View Apartments omuli buli kimu twala butwaze tulowotwo. Ate nga munnange waliwo omukyala gwe tunoonya ayitibwa Jessica Nalumansi Kasozi waliwo munnange akunoonya yonna gy'oli naye nga information gye tulina entonotono munnange atutegeeza nti oli muwala wa Venancio Ssennoga. Jessica Nalumansi Kasozi lya bbaawo mwasomako mwenna mu boarding school eya Budini oba Budini boarding school kisangibwa Busoga eyo. Kati bwebagga Jessica Nalumansi enamba zange bweziri awo ate nga munnange ne dokita waali dokita atamanyi ndwadde mugezeeko gwe nsaba busabi namba ya dokita nze nja kuba munnange njikuwa. Abatimu Property Consultants Limited nabo munnange balina ettaka ate era bagula ettaka. Kati bwe balina ettaka era ng'otunda ettaka oba ng'oyagala ettaka beba Timu Property Consultants Limited okukosa ne construction bwe oyagala kuzimbira aba Timu Property Consultants Limited nabo munnange webali nnyo. Ennamba zange wano weziri kugambye nti ennamba eza Uganda At Large weziri awo emyezi 2015 endala esembyayo 73. Okay, tutandike munnange tutandike nsuubira okubanga bw'oba obaddeko byokwasaganya bw'otyo olabika weetegese kati otudde era olinza okuwuliriza munnange ebigenda mu maaso. Tutandikirewa
tutandikire ku nsonga ndowooza za security eno tugende mpola mpola bwe tutu tuyingire mu nuupu n'ewalala. Kakati munnange Muhoozi Kainerugaba agamba nti nno kitaawe Museveni yandibadde asalawo n'ajjayo amagye aga UPDF e Somalia kubanga US America eyogerezeganya n'aba Al-Qaeda ne Al-Shabaab boogerezeganya butereevu banywanyi baabwe okusinziira ku Muhoozi Kainerugaba. Era munnange nga top military officer General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo munnange ayogedde byayogedde, naye nga bino munnange kiba kitegeeza bikulu nnyo era biwanvu ddala kubanga bino bikwatagana ku regional peacekeeping naddala mu ggwanga erya Somalia. Kakati mu bubaka bwe yakawa Muhoozi bw'atyo avuddeyo n'agamba nti amawanga g'abazungu ago naddala United States of America bano baatandika dde okupepeya n'abatujju kati nga aba Al-Qaeda n'aba Al-Shabaab nti bapepeya nabo era boogerezeganya bateeseganya. Kakati muganda wange kino kiba kitegeeza nti wano mu Uganda n'okwetoloola Africa bwe kibanga bwe kityo bwe kiri muganda wange amawulire ago gabeera gawoomya amatu. Kati Muhoozi bw'atyo agamba nti ensi zino ezaali zifunvubidde era ezaafangayo ennyo okulwanyisa abatujju terrorist organizations essaawa eno zirabika nga zaafuuka mukubya byayi era nti zasofteninga approach zaazo zirina engeri gye zibikiriramu abatujju n'enkwasaganya y'abatujju. Era munnange nga ayogera bino atutegeeza nti US bwetyo ebadde nga yeetaba mu bufubo obw'ekyama n'aba Al-Shabaab. Era munnange nga eno tugimanyi bulungi nnyo Armed Islamist Group era nga eno ebadde major threat mu Somalia okumala emyaka egiwerera ddala. Kakati ono agamba nti Al-Qaeda kigambibwa okuba nti essaawa eno yakkirizibwa n'okubeera nti ekolera mu bitundu ebya Syria era n'ategeeza nti bayise baganda baabwe Abayisirayiri baganda baba Muhoozi Abayisirayiri nti kino nakyo baakikkiriza nti n'Abayisirayiri nabo kino baakikkiriza embeera eno baagikkiriza. Kale bw'atyo n'alaga munnange obutali bumativu wamu n'okutabulwatabulwa oluvannyuma munnange olwa shift in global counter terrorism strategy. Kakati munnange nga amaze okubeera ng'atubuulira bino kiba kitegeeza nti kakati African Union mission to combat Al-Shabaab kiba kitegeeza nti awo eba munnange nayo kakati eriko ebibuuzo kitegeeza nti waba wazzeewo ennyafa kubanga munnange nti emyaka 18 kati abasirikale 10,000 z'abasirikale bannayuganda babadde baweereza mu kitundu kino ekyobulabe ennyo era nga bangi nnyo muganda wange bafiiriddeyo mu Somalia eyo. Kale munnange ebyo atutegeeza nti agenda kuba ategeeza kitaawe commander in chief okubeera nga aconsideringa total withdraw from Somalia after 18 years. Agenda kuba ayogerezeganya kitaawe kubanga ati ye muwabuzi we mbu ku bya special operations. Kakati awo muganda wange ffe tuli eno tutunula butunuzi era bulijjo twebuuza abaana baffe bafiira ki yeggwanga lyaffe lifunamu ki kubanga omusimbi muyitirivu muganda wange amagye gano bagakozesa nga bw'onookozesa takisi yo n'ogitwala ne bagipangisa n'okola otya ebyo naye ng'ate newankubadde nga bafunayo ssente abafunye naye ate abo be balese nga bamulekwa ne bannamwandu ziri bali ze bafunye ziyinza okuyambako ku bano ekyo nakyo ne kibeera awo kubanga tulina ebizibu byaffe wano bingi nnyo wano e Uganda. Naye ate munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo twolekedde eggwanga ery'Abongereza British Army
bano bamaze okubeera nga baggulawo enzigi eri abavubuka bannayuganda. Bw'obanga oyagala omulimu munnange mu magye, munnange bw'otyo tandika okunoonya engeri gy'osolosa eggwanga erya Bungereza. $25,000,000 oba wansiko weezo kisinziira ku ddaala lyo muganda wange ly'oba oliko, naye ng'osobola okufuna n'obukadde 25 singa oba oli ku ddaala. Ndowooza sente bazigabira mu madaala, batandikira ku $10,000,000 kudda waggulu. So wano Bobi Wine abasuubiza n'akakadde kamu, kitegeeza tebakaweza nakaweza. Abawansi naye buli abawansi bo batandikira ku bukadde 10 kudda waggulu. Wano ewaffe munnange Bobi Wine abasuubiza akakadde. Kakati eggwanga erya Uganda twalabye jjuzi recruitinga lyagala abasirikale, baagala abasirikale mitwalo na mitwalo gye baliko gibagire, kati baagala bateekeyo abalala bagenda mu kalulu, naye ng'ate kumaliriza bazino basindika Congo n'ewalala yonna ne mukola kino kabajjuutuka kufiira Somalia n'ebirala. Naye munnange eggwanga erya Bungereza bwe lityo. Kale waakiri ndi wana wakututte mu ggwanga bali ya Ukraine ku lutalo obawa. Naye ate nga akasente ku kabina weekali okusinga okutwala muganda wange, era zogenda okukolayo bwezityo. Kakati munnange abavubuka bannayuganda bwe batyo abali mu mbeera ey'okunoonya emirimu, nti opportunity ey'okufuna oba akakisa k'okubeera nga mufuna emirimu mu ggwanga erya Bungereza, mu ggye erya Bungereza munnange, nga ne ssente nnungi, kakati ne benefits endala nazo weeziri. Kakati munnange ejje erya Bungereza essaawa eno bagamba lyerimu ku gasinga empisa wamu ne standard eza waggulu, era nga essaawa eno lyagala abavubuka bannayuganda okubeera nga baapulayinga okubeera nga baliyingira. Kakati munnange nti singa obeera oyingidde ejje eryo n'okakatayo, kiba kitegeeza nti muganda wange omusaala gubeera mulungi nga bwe nkutegeezezza. Ate era munnange bw'otyo oba mu kaseera akajja mu maaso osobola okwewangulira okubeera munnansi, citizenship, obutuuze. So okubeera munnansi naye obutuuze byanjawulo, obutuuze ne munnansi byanjawulo. Kakati munnange osobola okubeera omutuuze waayo. Kakati bannayuganda baqualifying bano balina okusooka okufuna visa ya Bungereza eya UK. Kino njagala mukiwulire bulungi, nno osooka okufuna visa ya UK. Kakati era eno visa egenda kuba munnange eriko travel period myezi 6. Kati olwo omaze okufuna visa era n'ekigendera aba kitegedde ogenda kubeera nga ogenda kwapulayinga mu magye g'e Bungereza, kiba kitegeeza nti ogenda kulinnya ennyonyi otuuka eri, ate mugende mu process eya selection ey'okulondamu initial training nayo mugitandikeko, kubanga awe bakutegeerera nti ono ali fit, najja kusobola, ono tajja kusobola. Kakati munnange bagamba nti ba applicants abaagala okubeera nga munnange bagendayo balina okubeera nga balaga nti basobola okweyimirizaawo, era mugenda kwesapootinga mu kwefunira visa n'ebirala eya tiketi. So si nti kakati tugende kale batufunire ojja basanga awo ti anti batugambye kati metemera tuteekamu ssente ne tutuuka eri. Gwe weetekemu ssente ogende era oyite mu makubo ago amatuufu, visa bagikuwe nga bakakasiza ono agenda. Bw'otuuka eyo bakugezese, bw'oyita munnange awo Katonda aba akuyambye. Kakati olina okubeera nga tiketi oguze ekutwala n'ekuzza, ekutwala ne return. Bwe bigaana ng'okola ki? Muganda wange ensi tejja kusoboka. Kakati nti bw'otuuka mu UK n'oyita tests zonna omuli physical fitness, medical check, balina okukebera medical checks, balina ozikebera okukebera ebirwadde byonna muganda wange balina okusooka okubikebera fitness omalako. Kakati olwo omala ebyo kiba kitegeeza nti osobola okubeerayo ne visa yo ne beggwerako eyo, kitegeeza nti tekirina buzibu. Kakati munnange okusinziira ku misaala bagamba nti British officers salaries zino zidependinga okusinziira ku rank, kisinziira ku rank yo ku mayinja go. Private mbu
afuna million nga 10 awo buli mwezi, ate senior officers bo ne babeera nga bagendera ddala million 25 n'omusobyo, kisinziira ku rank. Kakati munnange nga omusala gukyali awo, ate waliwo ne extra benefits endala ze bakuweerako. Free medical care nga oli ku UK's National Health Service, free housing, education support eri abaana bo. Kati ng'omaze okuweereza emyaka 5 munnange osobola munnange okusaba obutuuze, era nga ne famire yo osobola okugitwala mu UK ne babeera eyo nga muli ku Armed Forces visa policy. Naye munnange balabudde era bagamba nti ng'oggyeko training, bajja kuwa training nga tebannaba kulabula, bajja kuwa training, leadership development wamu ne support after leaving service to help them adapt civilian life. Kakati munnange migration experts bano bawadde abavubuka bannayuganda amagezi okubeera nga beegendereza nnyo, kubanga ba fake agents abo bagenda kubeera bayingirawo, abamu bayinza okutekinga advantage. Kati okusinziira ku Abraham Okero agamba nti ono nga migration consultant wano mu Kampala, yagambye nti aba applicants abaagala abali interested bayina okuyita mu official government websites kati nga gov.uk okwapplyinga, gov.uk ne websites endala eziri legit, mwewale bascam. Kakati muganda wange abantu bagamba nti okay, ffe tumaze okubeera nga tukitegeera nti World War 3 erabika ebindabinda yatandika dda, kati baagala okulikuluutinga basobole okutwala abaana balwanire Ukraine. Abamu ku bantu bebagamba bw'ogenda ku mutimbagano, era abamu bagenda kulwanisa Al-Shabaab. Kati munaabwe ebintu bibiri naye simanyi nze. Nange nkubuulira bubuulizi bimpitamu buyisi gwe munnange gwasalawo, kubanga omukisa gugwo gukoze eki, juzi twalaba wano Omunigeria gwe bakwatira mu Ukraine, amawulire nagalabaawo ku mutimbagano. Bamusanga bamukwatira mu magye ga Russia, kati mbu baali bamusiba e Russia. Olwo Putin abawa omukisa okugenda okulwana basobole okubeera nga babejjeereza bagende balwane mu Ukraine. Kati era munnange amagye ga Ukraine gamukwata naye nga munnansi waki wa Nigeria, okitegeera. Kakati munnange ebyo byonna biri awo nti buli kimu kiriko advantages ne disadvantages, anti teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo, jjukira nti twolekedde akalulu 2026 wano e Uganda, era ennaku z'omwezi bamaze dde okubeera nga bazitubuulira. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 12 January 2026. Kakati munnange bonna ba concerned citizens, ba voters balina okuba nga bawagala. Kakati munnange awo tugenda okubeera nga ate tutandikira. Jjukira nti bannayuganda munnange bo bagamba nti okay, twakitegedde dda, era 12 ogwa January 2026 ffe tuli beetegefu okubeera nga tulonda. Era olwo olunaku Museveni wagenda okubeera nga akkiriza nti abantu bamukyawa protest vote. Bannange naye sente zo muganda wange zatandise dde okubeera nga ziyitiŋŋana. Sente zatandise dde okubeera nga ziyitiŋŋana muganda wange. Sente zatandise dde okubeera nga ziyitiŋŋana, era okusinziira ku gaffe eyo batugamba nti waliwo ayitibwa David Ijo, ono atugamba nti munnange sente zatandise dde okunfuluwensinga, era sente bazitaddemu dda mu electoral processes zonna sente zitambula. Era gino Museveni ye awo tumumanyi bulungi nnyo, ateekayo konna kaalina, naye konna takaalina kasobola, ateeka mu magye ak'eggwanga akakita kakwatako. Baba agabyeko nnyo agabako ente nga 5 10 bwe tasukka waawo, baba agabyeko nnyo. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo, nga bwe kiri nti munnange twolekera akalulu 2026 General Museveni gy'asaasanyiza kasente ke mwe mu bye bibiina
ebimeruseewo kati essaawa eno tubiraba buli omu era nga bonna ekikulaga nti bonna balina master omu abaleese, bonna baze kulwanyisa Bobi Wine na Nuupu, bonna balina okwogera ku Bobi Wine ne Nuupu. Kati ng'ogyeko Mohamed Nsereko, Mpuuga n'abalala munnange era mugati gwa Bata Munyagwa naye bw'atyo jjukira agenda kujja okulangirira ekibiina kye gye bujjako maaso awo. Yagambye nti nze nali njagala lutalo na Bobi Wine na Nuupu naye PFF yonge yagala mirembe, kati nga awa ensonga lwaki munnange yagaana okweyunga ku Besigye ye Munyagwa nti ye yali ayagala lutalo na Nuupu ate nga ye Besigye ayagala mirembe. Kakati ono jjukira nti mu kalulu ka 2021 bamuwujja akalulu Kawempe South newankubadde nga munnange era enkyukakyuka okusinziira nga bwe kiri nti abantu bangi bajja mu muyaga abatalina makulu, kati ne Kazibwe Bashir mwe yajjira era naye n'atusala, yatusala Luganda, oyi yatusala twakkiriza n'abalala. Naye kakati amaanyi ga Nuupu gasobola okubeera nga munnange Munyaga bwe bati bamumaamulayo Kawempe South, ekintu ekyamunyiiza ennyo nsuubira okuba nga y'ensonga lwaki era amaanyi gonna abadde nga alowooza nti ayinza okugolekeza Nuupu. Newankubadde abadde nga mwegendereza nnyo, olumu alumba olumu n'asikamu kubanga nti Nuupu si ekibiina ky'obadde osobola okulumba ebbanga lyonna n'osigaza omutwe. Ne kati essaawa eno muganda wange nga essaawa eno buli muntu yenna anoonya ssente. Campaign zetugendamu akalulu ka 2026 waliwo abantu bemmanyi nga buli kalulu akabaawo bakabalamu ssente empitirivu nnyo. Kakati ebibiina ebimeruseewo bitulaba essaawa eno muganda wange byonna ebisinga obungi byonna bimaze okubeera nga already bitega engalo okuva eri musajja mukulu okusobola okubeera nga munnange bwe batyo bateekawo kye bayita okuvuganya okw'amaanyi mu opposition. Kubanga essaawa eno bwe tuli oyinza okwesanga opposition econcentrate kitono nnyo ku Museveni, esinze ku concentrate nga ku Bobi Wine okuvuganya na Nuupu. Kati munnange Mubaraka Munyagwa annyonnyola lwaki yasalawo obuteyunga ku kibiina kya Besigye ekipya ekya PFF. Kati ono Munyagwa atugamba nti ensonga eri simple, agamba abakulembeze aba PFF bo baali baagala mirembe na Bobi Wine ne Nuupu ate nga ye munnange yali ayagala kuteekawo lutalo lwennyini. Lutalo lwaki? Kati ye atugamba nti ye akimanyi bulungi nnyo era bw'atyo bw'akimanyi nti Nuupu yesinga okubeera nga ebikkirira abali b'enkwe munda mu yo mu opposition mbu yesinga. Kati munnange yatugamba nti bangi nnyo abakulembeze mu Nuupu tebali genuine era nsuubira ne Bobi Wine abadde nga ajja akyogera nti mulimu ensolima nnyingi nnyo era agezezzaako okubeera nga azitundula. Kakati ye agamba nti embeera eno ng'amaze okubeera ng'agiraba yensonga ki teyeeyunga ku PFF eya Besigye kubanga yo ng'eyagala mirembe ate nga ayagala lutalo na Nuupu kubanga akimanyi Nuupu yesingamu abantu oba bali b'enkwe nga bonna bakolera Gen. Museveni ye okusinziira ku Munyaga bw'atyo bw'agamba. Era agamba nti ba top leaders bangi nnyo mu National Unity Platform mbu tebali genuine. Tebali genuine. Bye babagamba nti balwanisa Museveni balimba. Naye nga bwe nkutegeezeza nti already Bobi Wine ekyo yali yakyogera dda nti akimanyi bulungi nnyo nti bali wamu n'ensolima naye bagenda munnange bazirabisa mpola mpola era bwe tuli essaawa eno omulimu agukoze. Kakati ye Munyagwa atugamba nti ye muntu ayogera amazima. Naye manyi kirungi nnyo okumanya omuntu ku personal level. Naye kati Munyagwa waliwo side ze naakuwadde eyo babbulooka abamukaaba bayitaka lye baatunda awo maye adiiringa nnyo mu by'ettaka. Kati ate banne yabakombya kasente kyokka ate nga bali be baali bannannyini ddiiru. Kati neewalala bangi muyaaye oyo muyaaye nnyo. Kati bw'agamba nti ye mbu I am a straight talking man. A straight
straight thief. Kakati yagamba tasobola kutula mu political space yemu n'abantu abapretendinga abeefuula okubeera nga ba opposition ate nga bakolera mulabe. Era n'ategeeza naga nti wankubadde awa Dr. Kizza Besigye ekitiibwa kubanga ye yamufuula kikyali politically, naye nti baawukana mu ndowooza, era ku nsonga ya Nuupu awo baawukanira ddala, takkiriziganya na Dr. Kizza Besigye. Kakati y'ensonga ya Mubaraka Munyagwa Mugaati gwa Bata, naye abantu bamaze dde okubeera nga bakitegeera. Kyokka olabanga guno omulembe tegugenda kubeera mwangu nnyo baganda bange, tegugenda kubeera mwangu nnyo. Era bamugamba nti munnange ng'omaze olutalo lwo ng'abalala bonna tugenda kuleba nga weeyunga ku NRM nga bulijjo ng'abalala bonna bwe babadde nga bakola. Era bwe batyo bamugamba tomala biseera, olwo toli wekka, weeyunge ku DF eya Mpuuga okukosa ne Ecological Party eya Mohamed Nsereko. Bwe mutyo mulwanyise Nuupu era nga mumanyi gwe mukolera omutuufu, gwe mukolera mumumanyi. Kakati Mugaati gwa Bata munnange ng'agenda okwesimbawo kwa president kuba agenda tubuulira ekibiina kye gye bujja maaso awo. Nze ndabikira ng'alina ensaaluwa ku Nuupu kubanga yamukuba tteke mu kalulu ka 2021 Kawempe South bwe bati tebamulabya ku njuba. Baamugya mu parliament gye yali afuna akagaati. Kati ono mulabe nga political mafia munnange yeenonyeza akagaati okubeera ng'alya, naye ebyo byonna bannayuganda babimanyi. Kakati munnaye ku kitebe ekya Nuupu nga bwe kiri nti munnange ekijja omanyi kinyaga bitono, ate nga bwe tukimanyi nti era embeera kasita efuuka enzibu ennyo, abazibu be bokka basobola okubeera nga beeyongerayo oba nga bagenda. Kati Nuupu naye yongedde ne security ku kibiina, ku kitebe eky'ekibiina oba ku bitebe byombi, Makerere Kavule n'eri Kamwokya. Munnange security y'amaanyi ebyaddala. Waliwo n'abagamba nti balinayo mbu n'akaduukulu, waliwo eyabadde abyogera naye Waisa Mufumbiro n'abiwakanya nti akaduukulu kano bateekayo abo abakuba ebifaananyi bitali authorized oba abakola effujjo oba be beekengera. Naye Waisa Mufumbiro yavuddeyo n'agamba nti ekyo si kituufu, naye era still okumala gakuba bifaananyi tekikkirizibwa, olina okuba nga omaze okufuna clearance okuva eri security ey'ekibiina. Kakati munnange ba foot soldiers bwe batyo buli omu n'omulimu gwe baamukwasa, era mu capacity ye nga foot soldier buli ango ojjukira nti waliwo nti kati mumutunuulire mutunuulire wano. Kale kwegamba abaana kyo tebagyesobolera, era nti si byangu yadde n'akamu tugenda mu kalulu ka 2026 naye si byangu yadde n'akamu. Kakati munnange eyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo ku kitebe kya Nuupu kubanga jjukira nti already Robert Kyagulanyi Ssentamu by the way nga tunaba kuvaayo yali yakakasa dda n'agamba nti already waliwo bambega bangi nnyo mu kibiina kya Nuupu, mu bibiina ebya opposition bitumanyi obulungi ebikolera General Museveni, nti birina ba foot soldiers be bamanyi nti kati bano babayisaamu dda akasente, era nga batera okubakwatira obutambi n'amaloboozi na byonna okusobola okubeera nga bonnange babega. Kakati ebyo mbu gyebiri, era ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyogerako gyebiri ngera bekiri nti Munyago agamba nti no mulimu ensolima Nuupu erina beeshieldinga, naye ate ne Bobi Wine yali yakyogera dda nti kituufu mwebali. Kati obuzibu bwe buva wewe wennyini Bobi Wine okusobola okutegeera nti mu opposition mubeeramu ensolima era buli wamu wabeerawo bambega, so luli bo baatambulanga nakyo butambuzi bwe batyo bagendera wamu. Museveni n'abasensera n'abamalayo. Kale byonna ebyo si bipya muganda wange. Kakati munnange ebyo nga tumaze okubeera nga tuvaayo, kati mu byobufuzi tuvuddeyo, tujja kubiddamu ndowooza katono nnyo, naye ng'era si nnyo okusinziira ku biriwo. Kati munnange njagala okimanye gwe alina emmotoka, amateeka ga traffic already
bakutegeeza nti gwe singa oleka emmotoka yo n'ogikwasa omuntu n'ogimwazika just mu ngeri ey'obulagajjavu, njagala ku mmotoka weeri kale jangu mulaga watu nti mbadde nina kaddiiru, kati gwe kimukwase agende akola akabenje oba enyigire mu musango gwonna emmotoka agireka wadduke, kanti bo balina enamba plate era bamanyi nannyini emmotoka eyo. Kiba kitegeeza nti bo olunaamala okubeera nga bategeera nnyini emmotoka, ojja kuba oli awo ku ssimu yo oba oli awo nga milioni 6 nti zaaki ti emmotoka abandoned ate yakoze akabenje. Kakati munange okwazika emmotoka, baganda bange ekyo mwali badde ndowooza mukikomya, kati buli muntu kitegeeza agule eyiye nyere tubawonye. Kakati munange yabadde Kasinje, Hassan Kasinje, afande Hassan Kasinje, akyali afande oba former afande. Kati munange ono retired AIGP Kasinje ayogedde ku kuttibwa kwa Kaweesi n'ebirala ebiringa ebyo. Twabadde twakafuna amawulire nalabyeko mu Daily Monitor mu New Vision nga bagamba nti emmundu eyakuba Kaweesi 2017 ate era ye yakuba Katumba Wamala 2021. Was it? Bamukuba 2021 wendowooza. Kakati naye ekyo General Museveni naye yakyogera kennyini bali bakavukuba Katumba Wamala bw'ati n'ayogererawo. General Museveni kati bingi nnyo ebize bibaawo nga amawulire gajja googera ku by'okuttibwa kwa Kaweesi n'abalala boogedde bingi nnyo. Kakati ye retired ng'amaze okulaba ebyo kubanga ng'abantu beebuuza ddala ani yatta abo, amawulire gatambula. Yagambye naye amawulire gatambula buli wamu, headline soziraba ng'olaba headline noyagala obikkula olaba ekirimu ng'olowooza nti baazudde omutemu, naye ekituufu kiri nti information yonna gye batuwa era esigala y'emu. Information gye batuwa era esigala y'emu kubanga era abasuspects be baakwata bali 40 n'omusobyo bwe batyo tebabirawo 5 wakati babira ne bano be baakakwata juzi basigirwe. Bangi bateereddwa, abamu bakyaliyo ku misango gy'obutujju n'ebirala. Myaka 8 information y'emu gye tufuna. Kakati munnange yagamba nti ekituufu kino tetunnamanya ani yatta Kaweesi, tetunnamanya naye yakuba Katumba Wamala tetunnamanya, naye baga nti emmundu y'emu ye yakozesebwa. Kati information era y'emu yeddamu. Teri muntu atunnyonnyola nti lwaki baabatta. Kati weesanga nti munnange tuli awo bwe tutyo. Nejjukira nti kkooti yagamba nti ekituufu kyali badde oba oli awo kituukekako, naye poliisi n'amagye babuzaabuza nnyo babiteekamu ADF n'ebirala. So nga ekituufu bakimanyi, ekituufu kyo bakola ki bakimanyi. Naye munnange tetugenda kubeera nga tusukkawo awo, tusinkana te mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Atalaagi nga bulijjo, anti mba nnina okubeera nga nkubuulira ebyo ebiriwo, ebyaliwo n'ebyo ebirijja mu maaso, tusobole okubeera nga munnange ate tweyongerayo. Mukama Katonda abakuume.